السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. بدبا الله بزانبا الله mwebale gyonna gye mutuusaako engalo. Olwaleero tugenda ku kitundu kyaffe ekyokuna nga tukijjukanya aya ya Allah subhanahu wa ta'ala gye yatuteera mu surati al-Ahzab naga nti inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Nti Allah yatukwasa obuvunaanyizibwa ffe abantu, twatwala obuvunaanyizibwa ffe abantu, twatwala obwesigwa ffe abantu oluvannyuma lw'okubanga ensi yavaamu ne yeetonda neega sijja kusobola, eggulu ne livaamu ne ligamba mukama wange sijja kusobola, ensozi ne zivaamu ne zigamba sijja kusobola, nze naawe ffe abantu ne tubutwala. Obwesigwa buli mu bintu bingi. Emabegakaawo twatunula obwesigwa obuli mu kwawula Allah, ne tutunula obwesigwa obuli mu busuubuzi, ne tutunula obwesigwa obuli mu kusaala mu kufuna wuzu. Olwaleero tugenda okutunula obwesigwa muganda wange mwannyinaze, obwesigwa obubwo mu kusiiba buli butya. Jjukira ekisiibo kiri wakati wo ne Allah subhanahu wa ta'ala. Ddala osiiba mu butuufu bw'okusiiba oba olya misana? Bw'osiiba okuuma ebitta ekisiibo n'obyewala, oba gw'osiiba ng'eno teweewaze bitta kisiibo? Bw'osiiba empazi z'ekisiibo zituukiriza oba tozituukiriza? Allah atugambye inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Obwo bwesigwa obulina mu bulago bwo. Obwesigwa mu kisiibo tulina okubeera nga tuli beesigwa, ng'omanyi nti omulimu gwenkola gwa Allah era Allah yagenda okunsasula. Bwe gunnema Allah yagenda okumbonereza. Kyova olaba nti mu hadithi emu mbaka sallam yatugamba nti man lam yada qawla az-zur wa al-amalin bih falaysa lillahi haja min an yada ta'amahu wa sharabahu. Ompaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti omuntu yenna bw'aba asiibye naye ng'asiibye busiibi just mujarradu kusiiba nti siridde sinywedde, n'obanga ebisiibulula tosobodde kubyeresa ebituusa empeera z'ekisiibo omuntu okuyitibwa nti musiibi, tobikoze. Yagamba mu hadithi omwo ti Allah subhanahu wa ta'ala talina bwetaavu mu kulekayo butalyakwo, mu kulekayo obutanywa. Si kugamba nti olw'okuba tolidde mmere, tonywedde mazzi, tonywedde soda, omazeeko essaawa 6-12 tolidde tonywedde, kye bayita ekisiibo. Yaga nti man lam yada qawla zuur, omuntu bw'aba asiibye naye nga tasobola kweresa bigambo bya swakaba, kweresa bigambo bya bulimba, kweresa bigambo bya bwonoonefu, kwolesa bigambo bisiibulula n'okubikolerako nga tosobola kubireka kubikolerako, Allah takwinaako bwetaavu kulekayo mmere kubanga osiibye naye ng'osiibye bibyo. Si kyekisiibo kya Allah kye yakulagira osiibe. Omuntu yenna asiibye oteekeddwa okumanya nti omulimu gwa Allah era yagenda ogubala, era Allah yagenda okumpa empeera. Kitegeeza ki? Olina okwewala biyagaana okukola ng'osiibye. Olina okukola ebyo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam byakusomesa nti omusiibi okufuna empeera enzijuvu yandikoze bino na bino na bino. Ogeza okwewala okugeya. Niwandibadde yadde si kisiibo tebatugamba kugeya, naye ate wano weewale nnyo okugeya kubanga
kijja kukuviirako ekisiibo kyo okuggwamu empeera. Weewale ebyaswakaba, weewale okuwemula, weewale okwogera agagambo agazito, weebale okusiibulukukira ku ebyo ebya haraamu, ekisiibo kyolyoka ofunemu. Tugenda mu kisiibo, wakasiba ebisiibo bimeka ng'ate tuli muwoowe? Tugenda mu kisiibo, wakasiba emyaka emeka ng'omukyala gwe wawasa tonnamuwoowa gw'omusajja? Wakasiba ebisiibo bimeka ng'omukyala gwe waleeta mwakkiriziganya okumuwa amahali ge togamuwanga? Oba onna bwesigwa. Ekisiibo bwesigwa bubeera wakati wo ne Allah subhanahu wa ta'ala. Yamanya futaali omulya ssaawa mmeka, omulya obudde butuuse oba omulya enjuba tennagwa. Daaku osembyayo girya ssaawa mmeka, ogiryanga enjuba evuddeyo ne weekweka mu kisenge, oba ogiryanga obudde bweba obwalaga? Bwesigwa si muntu nti yanaakulaba weekweke imaamu aleme kulaba, oba weekweke seeka aleme kulaba, oba weekweke hajati aleme kulaba. Bwesigwa wakati wo ne Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kyatugamba ti inna aradna al amanata ala samawati wal ard. Nayo leka obwesigwa eri eggulu, eri ensi, eri ensozi, eri omwana Adamu. Ebintu biri byonna ebisatu ne bigamba ayi Allah tusonyiwe situjja kusobola. Naga nti omuntu n'abwetekka. Tulina okukuuma obwesigwa mu kisiibo. Obusiraamu sibugamba nti ekisiibo olw'okuba tolidde sigala ng'owemula, olw'okuba tolidde sigala ng'oyomba, olw'okuba tolidde emmere nibwolwana. Nedda. Olaba omubaka sallallahu alayhi wasallam yatuuka n'agamba nti omusiibi nibw'aba atuuse ku extent fa insaabahu ahadun aw qatalahu, oli naava eri ng'ayagala akuvume akuggyeko waya naawe omuddize, oba sinnakindi atandise okukwata ebitogi akusindiikiza ayagala mulwane, kakkana olw'okuwa ekisiibo kyo ekitiibwa. Kakkana gonda, oba akusindise tomuddiza, oba akuvumye tomuddiza, oba akukubye tomuddiza. Ogambe inni saimu, inni saimu, ndeka nsonyiwa, ndeka nesonyiwa, nze nsiibye. Naye bangi oyinza okuga nti kamanyira katya kankawutule kategeere, kalowooza olw'okuba nasiibye siikakube nja kuwutula. Akuvumye oli musiru nti naawe oli musiru, tolina magezi omukube bomu enamusa. Nedda. Omusiibi olina kuba mukakkamu. Olwaki? Olw'okumanya valyo y'ekisiibo gy'oliko, olw'okumanya empeera z'ogenda okufuna mu maaso ga Allah. Kino kitono nnyo, oba akuvumye mwenenye. Kino kitono nnyo, oba akukubye luyi mwenenye, ofuna empeera zo mu bujjuvu. Obwo bwe bwesigwa. Ekisiibo bwe bumu ku bwesigwa Allah bwe yatukwasa. Allah yalina okutunula ekisiibo kyo kiweddeko kitya, okisiibye otya, onaafuna mpeera zenkanawa. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atufuulire mu baddu be n'abazaana be abanaasiba omwezi gwa Ramadani nga tunoonyaamu empeera ennungi era azituwe era tusobole zikolera. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.